omukulu gubamuyita Vincent Ssegawa lifedi tumanyi era ne waba atuwa interview omukulu Vincent Ssegawa ategeeza gwe mwali mumanyi nga Vincent Ssegawa akadde kano erukumani omukono yasobola okuba ate nga agenda mu umula ndowooza kubeera kulambula yasobola okuba ate nga agenda n'alambula era yasobodde okuba ate nga yavuddeyo nasobola okuba ate nga yatuukiridde mu nteekateeka nga bwe yatambudde yayogedde bingi nnyo omukulu ono Vincent Ssegawa lukumani erya lukumani terinnakwata Vincent Ssegawa wuuno yasobodde okuba ate nga avaayo alina obubaka bwawadde omukulu gwe bayita Walukagga wabula Ssegawa ayagala amawulire naye yampa okugenda okukola umura era nemba nga nagenda nenambula e Madiina ate era nengenda nentuukira ddala ku kifo essinzizo ekkulu wano ku duniya netoloola Kaaba nemba nga nakola omukolo ogwo gwe simanyi oba gwatuukirira obula nga nsaba Allah agukkirize nga bwe nagukola era ne hijja ajja kugimpa bw'anaaba nga yasiimye kubanga kino kye yaleese si kya wansi ensonga yali entutte kwali kusinza kyesimanyi oba ddala nagikola nga Allah bw'ayagala kyokka nga nsaba Allah akkirize ekyo kye nakola ekisooka lwaki neegayirira omulezi wange akkirize kubanga gwe gwali omulundi gwange ogusooka ekyenjawulo ekirala nti nalaba obunene bw'emizikiti bwe sirabangako ng'otambula gwenyini okoowanga tomazeeyo muzikiti era singa saakola maalo ate naali kunyumiriza ki ye Vincent Ssegawa wano yabadde ava kola umula wano ne wesobodde okuba ate nga abayimbi ab'enjawulo wesobodde okuba ate nga abayita gye buvuddeko Vincent Ssegawa nga yakasiramuka omukulu ono yategeeza nti abayimbi alina obubaka bweyogera wano ku bayimbi n'agamba nti music byonna ye tayagala sooka owulire kuba mu music ate nga ndi mu kusoma ddiini ey'oyo eyatonda buli kintu bw'obanga oyagala okusoma obusiraamu ekitabo kye bayita Qur'an tekikwatagana na music bw'oba osoma Qur'an neeyingira mu mutwe nga bw'oteekamu music nga Qur'an yeddukamu ye mukulu oyo kati weyaviiridde ku umula omukulu ono ndozasobodde okuba ate bamubuuliridde ne bamutegeeza nti bali bayimbi baali bakwano bo tolina kuba ate ng'obaawula yawula mu mbeera nga wesobodde okuba ate ng'etambula omukulu ono Vincent Ssegawa Lukumani Ssegawa nga bw'omanyi nti yalina obutakkaanya n'omukulu Walukagga olw'embeera nti agamba nti Walukagga yali amubbira ennyimba bingi nnyo yali asasula abapulezidenti baleme okukuba ennyimba ze mu mbeera eyo era empala ne basobola okuba ate nga beekubamu n'ennyimba era ng'oluyimba olwabagatta abajjukira olwalwero olwo lwasobola okuba ate nga luzza omukwano gwabwe mpolampola kati Vincent Ssegawa wuuno ategeezezza abayimbi abeetaaga wuuno ayinza okudda mu kuyimba tugume ajje tunyumyemu ng'abantu gwe tosobola muŋŋambira najja ne njagala muganda wange omukulu Walukagga bambi ajja nkyalireko n'abalala abayimbi si yekka n'abalala abayimbi njagala ndabe ku bayimbi bajje wano bankyalire ate wali maama wange Nandujja ajja nkyalireko wali maama wange Betty Mpologoma bajje bankyalireko n'abalala bonna waliwo mukulu Fred Sebatta Aliet Sanyu bajje Raddi Kiweewa kale abayimbi bajje ba David Lutalo ba King Saha ba Kenzo ba Munugi waliwo omuyimbi Waiki Benda ba Spice bano bashiba bonna abayimbi bajje aya basi luli yatugamba nti n'amanya takyagamanyi wadde n'agamu akadde kana abayita abategeezeyo mbamuze temujja ngalonsa mondeetereyo ku bintu byonna Ssegawa wuuno ayita abayimbi kyonna kye bajja nakyo nze sigaana olw'ensonga nti tulina okukolagana era basobola okujja ne kye bazze nakyo ate nange nembako kyembawa kye baddayo nakyo nti njagala tusigale nga tukolagana ndowooza owulidde luli yagamba nti abayimbi tabeetaaga wadde n'akamu Ssegawa yalikomawo mu kuyimba nno nga bw'owulidde ebigambo ebyo eyali mukwano gw'enfanfe Walukagga wuuno alina obubaka bwesobola okuba ate ng'amuweereza ng'agenda abula Walukagga olira ekikulu kutuukiriza ebyo ebikututte Mecca singa anaabituukiriza awo nja okumuwaanira nti olugendo lyagenzeemu hijja lugendo lutukuvu it was a holy journey
singa anaaba atuukiriza ebyo. Bangi nnyo abagenda okulambula, abagenda baba bakava emeka najja nabbawa, yakava emeka n'agenda bba muka munne. Twagala kumulaba nga atuukiriza ebyo byagenda okusoma emeka. Njagala bituukirize nga Hajji Haruna. Era by the way I was surprised okuwulira nti nno alinnye ennyonyi agenze. Ennyonyi nali manyi agenda kulinnya eno eyawa neyaffe eya Nakinsige gye beddira naye ye Walukaga oyo nno omuwulidde. Vincent Ssegawa wagambye nti wasookedde okuba ate ng'alinnye ennyonyi ebbanga lyonna yambidde kadongo kamu. Wulira bwe nali nga nkyali mu kuyimba Allah yanziyiza okulinnya ennyonyi kubanga pasipooti baazinsaba emirundi mingi nteeta pasipooti tukole tuti naye nalina obukalubu. Ennyimba ze nali nnyimba zaayagalwa wonna era nga abali eri abategeera olulimi era nga omuyimbi oyo bamumanyi naye si byenyumiririzaamu.